Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwaffe kabanda musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno nga bwe twewaayo okutuusako byonna ebikwatagana ku Buganda bwe ky'obamanya biyitirivu nnyo okusenako busenyi naye nga tebiggwaayo. Olunaku olwaleero nsaba nkuwe amazima amatuufu lwaki Kabaka Muteesa asooka yayita abaminsani. Oyinza okuba gwe byolaba birala nnyo oba ku bye baakugamba nga birala nnyo ku ebyo ebituufu ebyaliwo. Kati nno munnange byenkuwa olunaku olwaleero. Munnange omwami omulala eyagatta ettoffaali eddamba mu nkyukakyuka ey'ebyafaayo mu Buganda ye mwami Henry Morton Stanley. Leka naye tumwogereko katono nnyo mu mulimu guno gwe tuliko ogw'okusima omusingi mu kwetegereza enkyukakyuka ezizze zibaawo mu Buganda. Eky'omukisa omulungi tuzze tukoonako wano na wali era gwe munnanga zangoberera ekyo kimanyi bulungi. Sir Henry Morton Stanley yazaalibwa mu nsi eya Wales ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa Gatonnya 1841 era najja akulira mu mbeera etaali nnyangu. Akageri gye yali omwana enfuuzi nga yakaweza emyaka 15 yafuna akakisa okuweereza era ne yeegatta ku basuubuzi abaasomosanga ebyamaguzi nga bayita ku mazzi. Ku bimu ku bibinja bye yaweererezaamu mwe mwali ekyali kikulemberwa omwami eyali ayitibwa Henry Stanley. Mwono omwami Morton gwe yebbulamu amannya era munnange agage aga John Rowlands n'agasawuka eri n'agejjako n'asigaza Henry Stanley Morton. Emirimu gye yakola gye gino munnange era munnange n'avubukira mw'eyo embeera ey'okusuubula. Oluvannyuma yafuuka munnansi w'ensi ya Amerika wuuyo n'ayingira amagye. Awo we yava okufuuka munnamawulire ng'akolera ekitongole ekya New York Herald. Mw'obwo obuweereza mwajja omukisa okufuuka omutindizi w'eŋŋendo ezigenderera okuvumbula n'okuzuula ebipya era mw'obwo obuweereza mwe yafunira akakisa ak'okuweebwa obuvunaanyizibwa okwetaba mu bukulembeze Bámatwale agaafunibwa. Ekirala mwami Stanley ono yali muwandiisi ow'ebitabo ng'awandiika ebyo bye yajjanga yeetabamu mu kuwunzika n'amaliriza ng'ayingidde n'ebyobufuzi. Naye mu byonna bye yakola ebyafaayo bisinga kumusiima olw'omulimu gwe yakola ogw'okuyigga Dr. Livingstone eyali ateeberezebwa okuba nga yabula ng'era bwe tuzze tukiraba mu mwaka gwa 1871 n'amugwako awo emmanga mu Bugigi wali nno ettanganyika mu biseera ebyo nga bwe yali eyitibwa essaawa zino eyitibwa Tanzania. Omwami George Bennett publisher w'olupapula lw'amawulire New York Herald yalagira Henry Stanley agenda ayigge Dr. Livingstone era bw'atuuka e Zanzibar n'akuŋŋaanya abantu 200 bwe batyo ne boolekera okuyingira munda mu buvanjuba bwa Afrika nga 21 Maachi omwaka 1871 kyamutwalira emyezi nga 8 okuzuula Dr. Livingstone. Henry Stanley ng'asimbula yaleka agumizza bakama abe nti yonna gy'ali mwe mukakase kintu kimu kyokka nti sigenda kuweera okumuyigga. Bw'aba mulamu mujja kuwulira kiki ky'anaabagamba, bw'aba nga mufu ngenda kuzuula era mbaleetere enjole z'amagumba ge. Wano munnange Stanley azuula Dr. Livingstone era bwe gutyo bwe gwali yamuzuula. Oluvannyuma Stanley n'addayo ewaabwe era ne bamwaniriza ng'omuzira. Awo kwe kuwandiika akatabo ke yatuuma engeri gye nazuulamu Livingstone, How I Found Livingstone, mu mwaka gwa 1874 ng'alaba ettutumu lye
ekikendedde kwe kusalawo akomewo mu Africa okwongereza ku mulimu Livingstone bwe yali atandiseeko. Bw'atyo mu 1875 ne yeesogga mu Buganda. Twalengedde nga Ssekabaka Muteesa asooka amwaniriza mu lubiri e Lubaga. Sitaanule yasanga ekibuga kitegeke era nga kabaka eyali akikulira ng'aliko abantu abamwetoolodde abaali bawera emitwalo ena mirambirira. Sitaanule yeetegereza era n'ageraageranya obusobozi n'obukugu bw'abajaasi ba Buganda bye yazuulanga nga bisindika ewaabwe. Yanyumyanga bwe yalaba abalwanyi abaali bawera emitwalo 12 n'ekitundu egy'abantu abaayolekera mu lutalo okulumba ebitundutundu by'ebuvanjuba nga biri ku maato agaalinga 203. Kati nno munnange okuwamba Buganda okwajja bwe mu kujja mu Buganda omukisa gwakwata Sitaanule mu ngeri nti yasanga Ssekabaka Muteesa asooka nga mwetegefu okubaako abakugu baawayamukko nabo ku nsonga ez'okunyweza Obuganda, naye okusingira ddala okubukuuma eri abo abaali beetegese okubulumba. Omanyi Abamisiri balina ekiruubirirwa okulumba amawanga agaali galiraanidde omugga River Nile oba muyite Kiyira. Era Sitaanule atuuka mu Buganda nga Abamisiri bamaze okwefunza abakyoli, naye ate nga ebunyolo bakyabalwanyisa. Kati nga kabaka akimanyi nti oluva ku bunyolo bagenda kulumba Buganda, ng'oggyeko abakessi okuva mu Bamisiri abaali balengeddwako mu Buganda. Misiri yali yasindika dda omukungu mu lubiri, omwami ayitibwa Linati, kale nga mweraliikirivu. Kati awo Mwami Sitaanule kwe kwagala okukozesa akakisaako okuyingira obwongo bwa kabaka. Yayagala amufuule omukulisitaayo, naye ng'ate kabaka ebyo otabiriimu nnyo, okusinga nga kabaka ayagala nsonga za byakulwanyisa ebinaakuuma Obuganda. Sitaanule n'ateesa nti kabaka abawandiikira ebbaluwa mu butongole ayite Abangereza bajje basomese abantu be ebyemikono, okukola emmundu awamu n'obuganga bwazo. Eyo y'ebbaluwa gye tumanyi eyayita Abaminsani aba Church Missionary Society nga bwe twagitegeerako era nga bwe twakyogerako luli mu 1877. Reverend City Wilson ne Shia Gold ne Goldsmith ne bannaabwe abalala nga 8 ne bayingira Obuganda nga bajjidde wansi w'ekibiina ekyo. Oluvannyuma Alexander Mackay naye n'ayingirawo mu 1878. Mu mwaka gwa 1879 Abafalansa Bafaza Laudel Mapera ne Brother Mansi Abakatoliki aba Catholic White Fathers nabo beesogga wano okubutaka kuba kabaka yali abaagaza n'okubasuubiramu okumukuuma n'okukuuma Obuganda. Ekyo kigumye era kitumbule ekifo kye mu kitundu nga ayambibwako emmundu ze yali abeetaagako. Munnange era okwo okwogatta nti yali ayagala bamutendekere bulungi abajaasi be olwo asobole okugonza obunyolo, ekitiibwa kye kyeyongeremu amaanyi munda n'ebweru wa Buganda. N'ekirala Abawalabu baali bamusensedde nnyo nga kitandise okumweraliikiriza, n'olwekyo nga enkola endala yonna eba yeeyolesezza nga mwetegefu okugiwuliriza. Kabaka eyali ayagala abantu be basomesebwe era bakuguke mu by'emikono, eby'okuweesa, eby'obulimi, okusoma n'okuwandiika. N'ekirala ye ng'omuntu yali ayagala abantu abava ebunaayira, kubanga abasinga bajjanga n'ebintu ebipya eby'enjawulo nga muno mwe muli ebirowoozo ebirungi, ebirabo omuli engoye n'ebyobulungi ebirala. Abange ebyo nno okatugira tubikomyako wano ate tuddiŋŋane mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebikirako awo, nange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋane ate mu kitundu ekirala nga ate nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda akoma Namulondo.